Mikwane jagenda te abalungi banange abekomera ko EBS TV basweeti abo mukwano aboluganda abalaba EBS TV mikwano wagumasala wonti je mwino okulaba era nga bwe mugiteeka mu remote mukasuka eri mikwano mbagala nnyo kyemukola bana ekyamakulu kyemukola kya ttendo nnyo kyemukola mukama eka yabayina okubansasula sina kyakubawa okujjako okubaleteranga program endala ezibanyumira ezibayigiriza ezibasanyusa ezibawumuza ebirowoozo ekyo kyoka kyekyo okubaga munaye nga tubakolera nenga mikwano jange mugamba ki ndero lunaku lwa mukaaga sawa 3 ez'ekiro wiiki yammwe batambulidde etya emirimu kansubire nti gigenze bulungi mbimanyi ebiri mu sibyangu ennaku zino bwe bitambulidde obubi tofaayo ensi bwetyo bwetambula fena bwekityo bwe tuli tusabe busabi mukama atukwatireko atwongeddemu omukisa naye nga togwa mu maanyi n'enkyagenda naluligenda kamu gwe muganda bw'onoogwamu amayino gamba anze bannayike biganye kantuule nedda mukwano n'olyaki atakola nti teri kulya naye nga mukwano amannya banambiru Stella okuba nga nkutuusako programu namwatulira programu eno ebaawo olunaku luba lwa mukaaga ssaawa ziba 3 ez'ekiro neddibwamu enkeera ku Sande ku ssaawa 5 ez'okumakya. Programu eno ebaamu emiramwa egy'enjawulo. Abantu bangi muli eyo nga mulina ebibatawaanya mu bulamu bwammwe, ku mirimu, mu bufumbo, mu bulamu obwa bulijjo. Ensonga nnyingi ezitawaanya obulamu, ezitawaanya omuntu. Ky'olina okukola mukwano obeereyo n'obeera nga mutuufu ekintu kikuluma toyina gwe kigambako ogamba bwe nkigamba ani kwagamba ng'ensi ekusobedde nedda te nga tonaba kwetekamu mugwa nga tonaba kukola kyonna kyabulabe wandiika ebbaluwa yo gireete wano ku EBS TV noonya office ya namwatulya oba giteekawo ku reception ya EBS TV ejja kubanga entuukako ojje wano mukwano ogambe nti kino kiganye kino kiri bwe kiti kino bwe kitujja kubanga tutaliramu amagezi n'abawuliriza oba n'abalabi ba EBS TV bajja kuba batugamu naye awo kolaba oti awo tuyitewo bwe tuti kino kibeere bwe kiti mu mbeera eyo nja kwebaza nnyo mikwano abantu abateeseza ku programu ewedde programu ey'omukyala yali muwala nga mukozi nga kigambibwa mbu yayagala boosi we ne batuuka n'okuzaalamu omwana so kati ng'omukyala we waka ayagala omwana oli bamuleete abasinga omungi mwateeseza nti omwana oyo tebamuwaayo ate nga nange ndaba nga kyekituufu because bwe manga nayagala bbaawo ne tuzaala omwana te omwana oyo bw'omwagaza ki tekiba safe so ne tusalawo nti omukazi ono wabanga alumirirwa nnyo ng'agamba alinayo nnyo omutima omulungi nga bw'agamba omuwala oli amuweere obuyambi eri gy'ali si kyekyo ndowooza kyekyo amuweere eri obuyambi tebalina nakusisinkana oba agambe ebbaawe atandika okufa ku mwana ekitegeedde saate ye agambe ebbaawe nti munaye omukozi wamuzaalamu omwana kale nakikiriza neerabirira omwana ekyo nze ndowooza kiba kisinga so si byakuwoza mbw ate mumpe omwana biki omwana amumuwa mukoze ye talina baana be nedda nze ndowooza ekisingako oyo omukyala awooli omukozi obuyambi nga bumuweereeyo oba amusindire ku mobile money oba akola atya naye nga tebamuwa mwana ensobi Yesu yakolebwa naye nga omwana yitamuwaayo bw'abanga tayagala kumulabiririra eyo amuleke omukozi ye muwala mukozi yatugamba afumba hoteri ajja kutobanga ye ajja kutobanga omukazi asobole okulabirira omwana we naye takwata mwana kola ki kumuwa mukyalo nokuba ffenna tetumanyi ayinza okuba nga yagwedde nange nga ndaga nti wa mutima mulungi nnyo kumbe ebintu byebbobo bimanyi ng'ayinza okukwata omwana w'omukazi n'abaako kyamukola omusango gujja kudda ku nze so kati nze kye nasalawo omwana w'omukazi amumuleke oba munaku amumulekere n'omwana we babeere eyo bw'agamba mbu tajja mulabirira ng'ali eyo itsoke amuleke omukazi ajja kutoba kasita omwana ali omu ajja mulabirira si buli mwana nti akulira mu mbeera nnungi si buli mwana nti akula mugagga so Katonda bw'ati waba yakireeta bw'atasobola kumulabirira eyo amuleke bwekityo bwe twasalawo nenebaza nnyo mikwano mmwe abaateesa bambi oluusi sisobola kusalawo nga nze ate nga n'omuntu ono abazze aba noonyaamu magezi nga nze kyakusalawo mba sisobola kusalawo nga nze naye mbeebaza nnyo mmwe abankubira essimu ku ssaawa eyo ku nnamba esembyayo 0702501011 esooka awo eriko waggulu namwatulira then wansi ennamba eyo ndowooza eri mu kala ya blue
tulina enamba za sponsor waffe Sheikh Dalaus ndoza muziraba ezo oyo Sheikh Dalaus enamba ezo eziri awo ezo temuzikubako nga mutesa ku program omwami oyo Sheikh Dalaus ajjanjaba endwadde zonna zomanyi ezijjanjabika bino malogo bino simanyanga nga business tezitambula bino simanyanga omwami yandekawo simanyanga bannange ze sina kino simanyanga bintu binnumbe bintu binkozesa bannange ze njagala kunsalira ko banaye alomba dduwa gy'omuyita yonna ajja kubanga atuuka ndowooza mugirabaawe enamba eriko Sheikh Dalaus enamba ezo muzikubeko ajja kuba nga abajjanjaba bulungi nnyo nyini ddala akulombera edduwa bino bakusindikira bintu bikutuga simanya bikozesa mwekwate buli kimu kijja kubanga kitereera nza kugambye namwatulira bijja kubanga bitereera mukubire ku namba ezo zolaba waawo kijja kuba nga kitambula bulungi malidadi sana tomukubira ng'oteesa ku program nedda bw'obanga oyagala kuteesa ku program eno ng'oyagala tuwa amagezi kuba ku namba esembyayo 1011 0702510111 enamba gy'oba okubako waggulu waliwo ekigambo namwatulira wansi waliwo enamba eyo esembyayo 1011 ye namba yange nzeke giri nyini nzajja okuba nga ngikwata tuteese tusaliramu amagezi ku nsonga ebeera eriwo mbebaza nnyo mikwano mwebale kulaba namwatulira buli omu gy'asinzidde abali mu Uganda abali e Kampala e Masaka Mukono Mbalala everywhere thank you very very much ate mwe abali ebweru wa Uganda mikwano nammwe mbagalanye abali South Africa abali Dubai abali US abali Canada abali UK everywhere around the world abali Sweden thank you very very mwabale kwagala program mwabale kwagala ABS TV ne program zayo zonna mutulazo mikwano mbagala nnyo mbagalira ddala leero program ya leero neera nga bulijjo tulina ebbaluwa eri mu ddiiro waliwo omwami bambi yawandise ebbaluwa ng'alina ensonga ze ezimutawaanya ezimukyankalanyeeko omwami ono yawandise ebbaluwa yabadde agiwandikira mukyala we agamba omukyala ono amaze naye ebbanga ensonga zino okuzireeta wano mu bbaluwa abadde aludde ebbanga ng'azimugambako mukyala we naye ndowooza omukyala like oba wamputtu oba ki tugenda kuba nga tubimanya tugenda kuba nga n'omukyala atuwa sayidi ye naye katusooke tugende mu bbaluwa yaffe yaleero tumanye ate ensonga ki omwami ono ze yawandikidde omukyala ebbaluwa eno yawandikibwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2018 amanya nze Musoke Martin nga nsinzidde Matuga nyabo mukyala Stella webale nnyo webali eddala gy'otuusaako engalo era ffe abalabi ba ABS TV tusiima nnyo mukwano twebaza nnyo omusumbayiga okututeerawo TV eno etumuza ebirowoozo era erimu n'ebyokuyiga ebingi nnyo nnyini ddala leero mpandiise ebbaluwa eno nga nina ensonga zange ezinnuma era zenjagala onyambeko otuuse ku mukyala wange nina mukyala wange era mmaze naye emyaka 4 mu bufumbo omukyala ono mwagala nnyo naye ngenda kumwesonyiwa olw'embeera ze ezimpitiriddeko nkoze buli kisoboka okumutereeza naye agaanye kati nsigaza omukisa gumu muleete ku programu namwatulira awo bw'atakyusa nga muta kuba empisa ze zintamye empisa ze zintamye okay namubiru sikuriseeyo kankumenyeremu kuzimu kwezo empisa n'emize omukyalo ono gy'alina egintuusizza okumuleeta ku TV era egigenda okusaanyaawo obufumbo bwaffe omuze ogumu yagirisitinze mu nambaazi omuze ogumu omukyala mukyafu abaana bayonoona mu nju yonna awunya abaana bayonoona mu nju yonna ate n'atafaayo n'ova gy'ovudde ng'omukyala waali sigamba nti taliiwo
n'osanga obukyafu nga busimbye layini okuva ku mulyango kwagamba nga bulinga bwe bukulagirira wa ew'okuyingira. Ekyo omukyalo oyo kimuntamisizza. Era ng'omusajja taata w'abaana n'okwata abiisa ebipapula n'olongoosa mpola mpola n'otereza abaana. Ogwo muze nambemu. Tukyali ku bukyafu yabimenye. Omukyala awunya okunaaba lutalo. Eryo erinnyo alabika mu mwezi alisenyaako omulundi gumu oba ebiri. Omusajja wayiriza mukazi oba alabika alisenyaako omulundi gumu oba ebiri. Ebyo ebintu bye baliiriddemu nzaayoza bannange nfa. Anti ogenda okudda nga byonna munnange bisimbye layini. Bye baaliriddemu ku makya, bye baaliriddemu emisana, eby'ekyeggulo n'eby'ennaku eziwera ebbiri byonna nga biri awo. Era nga nze omwami olumu nenkwata n'enjoza. Eyo point namba emu ya bukyafu bw'atyo bwabumenyemenye. Ensonga ey'okubiri, omukyala muŋŋambireko ayiga empisa. Baganda bange bonna abagobye ewaka so nga nze mukulu waabwe gwe beebuuzaako mu bizibu byabwe ebibasobedde. Takyabakkiriza n'omu bw'ati kusala kujja waka. Avuma buli kiramu, anywa omwenge n'atamiira emisana tukukumakya. Omukyala tampa kitiibwa. Bwe mugambako n'alyoka nvuma n'annangira n'ampogoloza. Mukyala siteera nnyamba. Ensonga ey'okusatu, ezo ensonga z'omwami. Omukyala azaala nnyo. Omukyala azaala nnyo. Bazaala si babo, kale tugenderaawo. Omukyala azaala nnyo. Namugamba tuzaale mpola mpola abaana abanaasoboka. Naye gwe buli mwaka. Omukyala wange ono mmaze naye emyaka 4 nga bwe nakugambye. Naye mwegyo emyaka 4 tulinamu abaana 3. Bannange nze ndi musajja sifuna nnyo. Kati bw'anaatandika okuzaala bw'atyo nga ye buli mwaka azaala, bannange tunaakulaakulana ddi? Ekyo kimuŋŋambireko afuneeyo enkola ya kizaala gumba. Ekyo nakimugamba dda naye omukyala yeerema. Oba olyawo nga kuba kalango muneera nina olubuto. Gw'okayise kalango, abantu banoonya baana banoonya mikisa gizaala gw'okayise kakuba kalango. Oba olyawo nga kuba kalango nti munnange era nina olubuto. N'owulira ng'ofa naye ate okole ki? Era n'omuleka n'akola ki? N'azaala. Bambi muŋŋambireko. Muli ensonga z'omwami bannange. Bane bulijjo nali simanyi kino n'okuzaala musango. Okuzaala nagwo musango because abantu babeera mu bufumo nga banoonya baana. Kale nono bw'azadde nawe gufuuse musango. Abasajja ate nabwe mutuggyeko. Tukyagenda mu maaso. Ensonga endala. Addeyokko ewa ssenga wanje. Omukyala muŋŋambireko addeyokko ewa ssenga amunyambeko bannange. Bingi ebibulamu gwe wabirabirawa. Bingi ebibulamu oba nnyabo namubiru munyambeko. Kubanga n'okubaako kye tukola omukyala aba waakwegayirira. Weegayirira n'ofukamira n'oyogera ebyawa n'ebyawa munnange n'alyoka. Ekyo kankireke kuba empandiika gyakiwandiise. Naye ndowooza abantu abakulu mukitegedde. Omwami yagambye nti omukyala aba waakwegayirira nnyo so nga ye amumanyi nga mukyala we. Naye munnange n'ofukamira n'oyogera ebyawa n'ebyawa ne weegayirira munnange gira maama gundi ebyo agambye tabyagala. Ye ayagala omukyala waagirira nti papa nti pupu.
tukyagera maaso ne program namwatulira amanya ndi Nambiro Stella. Program eno nabagamba owandika ebbaluwa yo nga mulimu ensonga zo ezikuluma n'ogireeta wano ku ABS TV ne tuyitayo gwe kikwatako. Bw'oba ogiwandika teekamu ennamba yo ey'essimu gwe awandiise programu eyo kwemba nina okufunira okubuuza ebisinga ku ebyo by'owandiise mu bbaluwa so n'okujja okunnyonnyolamu ebisinga. Oteekeko n'ennamba yo y'omuntu gw'ogiwandikidde gw'oyagala ntuuse obubaka. Nze ogwange gwa kutuusa bubaka wekyetaagisa okuba wabulamu ne tubawabula nti bane mukole bwe muti ebisigadde bwe mumanya. Ensonga endala ensonga yene esembayo omukyala tafumba nkomawo ewaka nga tewali mmere abaana abo bo abaliisa kikomando asiba mu kwenjera essaawa ez'okulya ne zituuka nga tannafumba abaana bange ne basiibirira era ne basulira ekikomando ekyo ekyeggulo bambi balabika beebakirawo so nga ssente zo nzirekawo. Bannange naaba mukyamu okwesonyiwa omukazi ng'ono so nga si kyennaaliyagadde. Mikwano munnyambe nyamba n'abawuliriza ba ABS TV omukyala mukolere ki? Mwe mulaba yankoowa oba asobola okukyusa? Yogerako naye nga gwe mukyala munne tulabe kiki kyanaakugamba. Nsigadde nze Musoke Martin n'awandiikawo ennamba ye n'ennamba n'erinnya ly'omukyala nalyo n'aliwandiikawo awo. Aleba ABS TV ndowooza tuli ffenna ebbaluwa ya leero bwetyo bwefaanagana. Omukyala ensonga za maka omwami agamba nti agezezzaako nnyo okwogera naye ku nsonga zino nga bo nga babafumbo naye omukyala alabika oba n'abawamputu oba n'abawaaki naye aŋŋambye nti njogu twogereko naye tulabe bw'abanga alina ensonga ezimukozesa ebintu bino nasa zitugambe. Omwami bw'abanga yalina ensobi nakyo tukimanye tulabe nga ki bwe kiba kisoboka akyuseemu. Mukitegeera mukwano naye nga programu bwetyo bweri gwali eyo omulabi wange. Sofa we tutuuse oteesa otya? Ebintu bino bya bulijjo gwe magezi ki goyinza okuba ng'otuwa? Omwami ayinza okuba nga ye musobya ye tetunamanya sayidi za mwami naye gwali eyo gwe kyali kituuseeko kuba kyemmanyi teri kizibu kipya. Ebizibu abantu bye baleeta wano mu programu namwatulira waliwo abantu nga gwe kiyitamuko bwe wakiriimu wakola otya? Mukyala wo bwe yali mu mbeera eyo ng'ono omwami gy'agambye tafumba takola atya byonna nga bimubiwulidde tugenda kuba tubiddamu omukyala atuuse gwe embeera eyo wagiyitamu otya? Wakisalira magezi ki n'abeera ng'atereera? Oba bw'abanga oyinza okuba ng'oli si wakutereera nakyo kitugambe omwami Martin ayiye amagezi nga bukyali naye nga si kye naaliyagadde abantu bano batereere kuba munaaye ono mama w'abaana be amuzaddemu abaana 3 so kati aba talina gy'akulaga. Mbadde njagala tufune amagezi tufune okuteesa akamwe abantu bano batereere. Ekyokwawukana ekyo si kye naaliyagadde era si kibaagaliza abula tusale magezi igwe omulabi wa ABS TV kosa nange abantu bano basobola okubeera nga batereera mu program namwatulira ebyo bibaamu nawe wali eyo ng'olina ensonga yo ekutawanya gy'oyagala okutuusa ku muntu omu oba omulala mpandikira ebbaluwa gindeetere nkubira ku nnamba eyo esembyayo 10 eri awo eri wansi w'ekigambo namwatulira tujja kuba nga tukitereeza bulungi nnyo ddala. Nkujjukiza nti programu eno eteekebwamu ssente omwami Sheikh Dalaus nga ennamba eyo mugiraba mu kasonda waliwo ekigambo Sheikh Dalaus ku ndwadde zonna bino bakusindikira malogo waliwo ebikuloga waliwo ebikwata ekiro oyagala kulobera dduwa oyagala kiki kyonna ekitawanya obulamu bwo kiki ekyekise mu mirimu gyo kiki ekyekise mu bufumbo bwo Sheikh Dalaus abakyala mumwekwate ku nsonga ezo ajja kuba nga abayamba bulungi. Ennamba ziri awo muzikubeko ajja kuba nga abatereeza bulungi. Tomukubira ng'oteesa ku programu nkiddamu tomukubira ng'oteesa ku programu bw'obanga oteesa ku programu ennamba eri 0702 eri wansi w'ekigambo namwatulira awali namwatulira then ennamba eri wansi yenze kenyini yakubanga nkwata essimu eyo. Lwaki tetuwumulamu mikwano gyange katuwumulemuko katono tugendako mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tulina omukyalo ono tumanye kiki ekimukozesa ebintu bino ng'omwami we bwe yayogedde.
Pane zange nate tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri okyali mu programu namwatulira amanya nkyali namubiru Stella okubanga njikutuusaako programu eno nga bwe nagambye ebaawo ssaawa 3 ez'ekiro olunaku lwa Lwamukaaga nediwamu enkeera ku Sande ku ssaawa 5 ez'okumakya ekwata ku bizibu by'abantu olieyo olinayo ekizibu kyonna ekikusumbuwa wandika ebbaluwa gireete ku ABCV nga kikusobedde onoonyawo ekitandika tolabawo wandika ebbaluwa gireete wano tujja kubanga mukwano tukiyitamu nze kosa n'abalabi waliwo ayinza okubeerayo omuntu ng'ayitako mu kizibu kyekimu n'atubulya engeri ye yakiyitamu atya kyaggwawo kitya byonna obisanga wano mu programu namwatulira eteekwamu ssente omwami Sheikh Dalaus ndowooza ennamba ze ozitabaawo ziri awo mu kasonda kiki ekitawanya obulamu bwo bakusindikira by'otategeera waliwo ebijja ne bikozesa ekiro waliwo ebijja ne bikumalako emirembe waliwo ebyekise mu bufumbo bwe byekise mu bulamu ebyekise mu mirimu gyo byonna aba nga abitereeza bulungi kwata essimu yomukubireko ku nsonga yonna gy'oyagala okumanya eriawo ennamba eriawo mu kasonda Sheikh Dalaus oyo goba okubira ku nsonga zonna zoyagala okuba nga otereeza ku bulamu bwo emirimu obufumbo amaka emikwano buli kimu famire Sheikh Dalaus gwe nkukwasa ate gwe ayagala okuteesa ku programu namwatulira oba okwogerako nange nganze nange nambiru okuteesa ku programu eno okubaako ky'oŋŋamba okwebaza okusiima nkubira ku nnamba 07021011 ennamba eyo eri wansi w'ekigambo namwatulira wano awali namwatulira then wansi ennamba eriwo eya Airtel 0702501011 ojja kuba ngoyogera nange direct ku bbaluwa zino era ku nsonga yonna gyoyagala okubanga ogabanako nange mukwano nja kwesiima nnyo okuba nti onkubirako netutesaako programu nga bwe tukomye mu kitundu kyaffe ekisooka ku nsonga zemuwulidde omwami zabadde yatulira omukyala we omukyala waali era bunayenze namuyise ye atuwulire nsonga ki zaalina ku mwami ono kiki ekimukozesa ebyo byakola ng'omwami yatugambye oba omwami amuwaayiriza omanyiramu abami temuwaayiriza musula ntebe muwaayiriza olusimu amwe ejjako bisango naye byonna tugenda kuba nga tubimanya ki ekiganye taliiwo waali mukwano gwange nsanyusa okulaba nakulaba ensanyuka nnyo ogambye eki maama nti nakulaba ensanyuka onandaba ensanyuka ennyo kale ensanyuka jagiraba mukwano gwange gyebaliko kale nnyabo naawe gyebaliko nnyo kale maama amannya gwani amanya agange bampita Farida mukyala Farida wange nnyabo gyebale ngikola ogikola wali kuli mukyala mukozi mukyala Farida ate tunakola ki tutakolerere baana era ani anaabawo ekyokulya ani anabawo ekyokulya mulina abaana bameka mukyala Farida olina abaana bameka 3 nnyabo olina abaana 3 ennyabo okay bali batya tebabadde babi pozi nze ndimu ku musujjasujja golimu ku musujjasujja ate wompitire nange nensitukiramu nga olabika ngu olina ensonga ensonga ye era weeri era neyanziza mukwano okujja kuba bunaye bangi tubayise ne batajja ne beebuzaabuza naye webali nnyo okuba nti ompadde ekitiibwa ekyo nosobola anti kati baba baganye okujja baba tebamanyi bye banaayogera nga bababuuzizza naye nze mmanyi gwomanyi olina ensonga zo zimanyi bulungi manyi kale awe nyini wetugenda okuba nga tusanyikira mukyala Farida nga bwomanyi nina ensonga zange zikuyisizza wano ng'omwami wo yaleese yawandi alina obubaka bwayagala okubeera nga akutuusaako omwami wo omumanyi mumanyi nnyabo omumanyi omwami we yali yemusoke mwami musoke neyanziza nnyo okubaga ye nyini gweyogedde gwe mmanyi webali nnyo kuba munaye oleeta n'abantu omwami we mumanyi ng'alina abaami nga bana aliko agamba ye Denisi ye Zebula ye Kokroki yoyo webali nnyo webali eddala oli mukyala mwesiga olabika nemanyi naye simanyi kirala gwewemanyi okay kakati mwami musoke agambye nti omwami oyo kimanyi kyakwagala oba tokimanyi namanya nti anjagala ku byagambye ona omanya nti akwagala kuba kati sinnamanya agambye akwagala nnyo era tayagalangako kwawukanangako naawe takyagalangako naye obuzibu ki naye waliwo obusonga ndoza kambuyite busonga oba masonga oba bisonga oba nsonga naye nze kambuyite busonga waliwo obusonga obwekiise mu bufumbo bwammwe bwayagala mutereeze mpolampola
ekintu kibeere nga kitambula kuba yatugambye oli mama w'abaana be talinayo baana balala okugjako abo basatu b'otugambye era akwagala nnyo teyali yagadde bufumbo bwammwe oba famire yammwe kusasika kuggwawo era kyenkuyitidde mukwano tusalire wamu amagezi ng'agamba atya musobole okubeera nga mutereera omwami ono agambye nti nno waliwo ensonga ezimu z'okola ng'amaze ebbanga ng'azigambamu nti munnaye maama gundi kino tukitereeze mukyala wange kino tukitereeze naye nti tomubeeredde mwangu mu nsonga ezo so nakuleeta wano tubeere nga tukikkaanyaako nga tuteesanga ffe ndi mukyala munno osobola okumbulya ekikuluma okitegedde tubeere nga munnange tutereeza wabaawo ensobi naye tugitereeze era tugimanye oyinza okuwuliriza ebyoli tomanya nti nange ensonga sirina kyempuliriza ensonga lwaki nakuyise kuba abaana abasajja nze nabagambye dda batuwaayiriza bamanyi oluusi tuwaayiriza ensonga lwaki nkuyise naawe tukole ki tuwulirize ebibyo bwobanga naawe olina ebibyo era naye tujja kuddayo tumugambe nti naawe tereeza kino nakino nakino ekintu kikole ki kitereere kakati ensonga esooka omwami agambye mbu nno waliwo kyogere buli kyayogedde nze ansa nazze nazo tesinannema mukwano omwami agambye waliwo ensonga emutabula obwongo nga nsonga ya bukyafu mukyala Farida omwami atugambye obukyafu bufuuse obukyafu mulina abaana bamwe basatu kyenkakasa nti balabika bato kuba mumaze naye emyaka ena mu bufumbo oye bwe yatugambye kituufu si kituufu mumaze naye emyaka ena kati emyaka ena bwemba nga mulina abaana basatu kiraga abaana abo bonna bato mulina abaana basatu naye nti obukyafu bufuuse obukyafu abaana bwonoona mu nju obukyafu ne busimba layini okuva ku mulyango paka kuganga bulinga nti bwe bulaga ensalosalo z'ewaka z'ekibanja obukyafu bw'abaana bwonoona nti soko jogereko ensonga kiri kiti ensonga gyoyogeddeko giwuliriza bulungi naye omwami oyo ku baana yandibaamu omuwutta omanyi abasoga bano entegeera yaabwe ntono kuba wenkugambira nti entegeera yaabwe omwami musoga nange nakisanga eyo wali tomanyi nedda saagala oyogerere mawanga temuli muno byakusosola mawanga oba musoga muleke saamanya bumanya nti era musoga tokiddamu ekyo tovumirira anti nze nawulira batugamba mubategeerera ku myaka emeka nawulira bategeereraku emeka okutegeera wakati w'enkaaga n'ensanvu kati katanagituusa tasobola kutegeera ate gwogyongeddeyo kuba kwemugambira nti ekyo kiwutta nze ndi mukazi akeera nenenoonyeza ekyokulya n'okulabirira abaana bange bw'oba osiŋŋaanye nga siriiwo omwana nga ayonoonye wali ye bwamuyoola alwala ki tomulaba nga musiru nakyo wakimukuba naye omwana amuzaala eyo ndoze ansa ngimaze omukyala alina ansa eyo ndoza mugiwulidde naye atugambye mbuno omulundi si gumu oluusi obaawo gwadde ogambye nti nobeera toliiwo naye nti olumu obaawo nabasanga nga naawe wooli naye ngaekintu nga baana bagize edda akulimba nze nkubuulira ekyalimba kati gweosobola okusula mu ttooyi nedda maama kiki ekyasimisa ttooyi nti omuntu bw'aba ayagala okweyamba agende mu manju obukyafu bulina kubeera mu nnyumba kugambye oyo mutta bw'aba ffene oyo mufu atuuse kulya maama mufu nyinza ensonga naye ekyokuvuma era omwami ekyogeddeko kuba kati aba wootandikidde era nvumira ddala kasato bamutuufu ko sikyewakana owalabula walabula kuveeko nyanika sooka nenkwanika ate nenkwanula muwulire ensonga endala tonyanika si kyeyayagadde nedda eyagadde okundeeta ku tv n'abantu bamanye kati nange kati naye kamumalireyo ddala ensonga endala omukyala awunya okunaaba lutalo kati gwe nga tukutte ku ebyo ebintu byebaliriddemu nzaayoza ebintu naku bbiri byebaliriddemu ku makya ekyemisana n'ekyeggulo n'ebyennaku ebbiri nze munnange nensangawo ayina ekabada mmeka ezijjudde ebintu kuba munne mukazi mune sijja kulimba ekinene nyesuwa ntuinganga mukaaga ekitegeeza olumu tulirako ku ndagala kugambye nti oyo mutango waka gwe leero n'enkya tulina ekabada mmeka
bwe yagambye tulina mmeka ewammwe simanyi era sibeeranga ajja kutuusaayo lumu mbwokunaaba ekyokunaaba tokinyonyodde kati gwe nga tokutte ku nnyindo omuntu awunya tuyinza okutula wamu ffenna bwe tuti kuliko faani nedda maama oba naabye leero nentukula omuntu awunya era asigala akola ki awunya oyo muwutta kati kyogamba akuwayiriza bw'aba nkuga oyo bw'aba ffene nnamata osika mbusisibuuzi n'olya nagambye nze ebyokwanika mmanyi nkwanika nengwanula bwonkwata obulungi onyumirwa ate bwonkwata obubi onkyawa leeta ekirala eyemu ensonga y'obukyafu bwati omukyala bwajogeddeko naye ekyo kankireke tonyanika omukyala ayiga empisa baganda bange abagobye ewaka ebisooka onjogereko baganda bomusajja balamuwe bagobye ewaka bonna kaakati olw'okuba nti ye mukulu bo abo abazunga bo tebasobola kutuulako waabwe bajja wa muganda waabwe bajja wa muganda waabwe tulya enviiri ku mutwe tulya eki oba tuve ku buli ffenna gwe bakyala oba wakasiibula abasatu enkeera n'omulala era bweta n'ofumba ku nnyama oho bamanya batya nti wafumbye ennyama bano abavuddewo oluusi nno bambi naawe oguze ya mutwe kugulira ku baana bo nabo bamanye nti balidde kuki ku nnyama nga basindika abalala batuule baba bano abaana abawala batuule nabo mu bufumbo bwabwe bano abalenzi nabo batuuleko ewaabwe obukulu tebwetagisa nti olina kubeera wa mukulu wo buli lunaku balina kutuula ate balina kyebakola kola namuweereza kino nomuweereza kiri oli baba waabwe tosobola nga basoga bakyala nnyo ate tebaseetuka ne bwobasiibye enjala bo babeerawo kasana bagoba kagobe badda mu kasiikirize omanyi nobasibya ku njala ate bwe bateriwo gyenfumba ngaoyagala baveewo napakasiza 5,000 pakasiza kasente k'abaana k'abaana batudde wiiki ate bwomuntu bwomusoza enjala enjasula agamba nti bisoboka naye omwami atugamba oluusi emmere agigula goba mmanyime akulimba ebyaka kati era omukazi ataakole ajja kulaba nnyo ennaku ejja muluma avuma buli kiramu tampa kitiibwa ogw'omwenge agukeera ku makya paka kiro anti omuwulira tolaba nti nakugambye nze sibeerayo omuntu asobola okukeera kumakya nononya 10 abaana bo kyebanaalya nakugambye ono anaatera okuba amayinja kasooli ku tivi oli mulaba nga bagamusibye emigwa kati akenga akoko tokwatako andeke munange obulwa kyolyanga obulembwa bagisottera entula ofunye ennusu 15,000 ebintu bya Museveni nga bwobiraba tematema sente ezo kati ateekamu nti ebintu by'okuwaayira manyi bwowaayo manyi omuntu nga temubadde naye wano alina okuvundiza ddala ensonga endala tugenda ziyita mu mangu omukyala azaala nnyo namugamba tuzaale mpolampola abaana abanaasoboka naye gwe buli mwaka maze naye emyaka 4 tulinamu abaana 3 ate nekyo leero kimumatiriza ddala nti ate era nina mpuliranga ayina kubanga ekyo kyoyina olubuto olina olubuto olulala amaze naye emyaka 4 omuzalidde abaana 3 yatugambye nti omukyala okuzaalako kumutamye kati atogamba wali olabyeko omwana gwe banywa mukyayi nedda maama kitegede nti bamunywera mukyayi kati naye amanyi omwana waayita okukola ki okuyingira kati bw'aba amanyiiwo ekyo kyabaaleka bw'anaakiregera tajja kulaba mbuto kati ogamba waaba tayagala kuzaala n'emikolo agireke agambye yagamba dda wano okugenda mu family planning n'ogaana bedda byegamba akulimba ebyo abirekere ddala tubale okukuliza ddala bano abaana batumala myaka 4 nga ffe tukuza baana n'emizannyo tewali kuzannya ajesonyo waba tayagala baana anti kati era nga gwe omukazi weekomako nga gwe n'ogamba kubaana 3 kwemba neekomeza nekyo kisobola nange ekiseera kinaatuuka kuba nze embeerabirira nja kukoma nyo gwekyagala okuzaala anti embeera tagaanye kuzaala naye mpolampola embeera tenabasobozesa kuba nabaana bangi nange ndabiraawo nange saagala banyi naye ndabiraawo olabiraawo nga luzzi otugambye era olina olulala oba olimba ate nkulimba enfune ki ng'era ajja kugamba nti ali lubuto mwami musoke omukyala tugambe oba toyagala azaale nebireeta olubuto bikole ki abireke
omukyalo oyo muŋŋambire addeyoko ewa ssenga amunyambeko bannange bingi ebibulamu oba nnyabo namubiru munyambeko nze ngenda namubiru munyambeko mu nsonga z'ekisenge mmala kwegayirira nenfukamira nenjogera ebyawa n'ebyawa mbw amala kwegayirira kakati tolaba nakugambye nti bw'aba ffene nnamata yatayagala kuzaala ate yagamba atya mbw omulumya amala kwegayirira eyo beba mbuzi ebulako kumirako byoya ayi nawe ovuma nnyo kati gwe nkugambye bw'aba ffene gwe bayita owannamata kuba akugambye tayagala kukola ki kuzaala ozaala nnyo ate otuuka nti kiki omwegayiriza atugambye gendako ewasenga waliwo ebibulamu ebiki yali abigambyeko tabiŋŋambanga nange mbadde nabibuuza goba yabigambye nti yabiŋŋambye nze abasoga oba kyakulirawa emyaka ena waalabidde tolaba ono basoga myaka 96 okutegeera myaka akyalina mitono mwaginatuuka ojja kulaba nga aterera oba tugendeko ewasenga ye akukebere tulabe oba ddala waliwo ebibulamu ye abitugambe nakyo tisikiganda bwaba kyayagala ba bwakirabidde myaka ena oba akyalina kyomugamba nedda maama omukyala tafumba n'okomawo ewaka nga tewali mmere abaana bo abagulira kikomando kwe basiiba kwe basulirira n'amazzi bannange mu ntaase naye nga zo sente abazireseewo batuyina ennimiro yatugambye azireka naye gwe tofumba oba mukwenji yakwise nakwenji naali badde ŋŋenda n'empakasa nga azirese awo kyesimanyi anti kyekirimu kyenkugambye n'ogamba muwala bula oyo omwanika bwanisi n'omwanula kuba bwoba gweoyinza ng'olina abaana bo ne balekaawo emmere n'otofumba nedda mama oyo ffene kyenagambye eyo ng'ogaana ezo tembeera z'abasoga kati ensonga tuziwulidde tukoze tuti omwami okyamwagala ofumba okyabwagala tokyabwagala ate senga nabadde sikyabwagala nalibadde wendi nedda nga nkyabwagala ate nze namugamba nti ndiwafumbira amalya 10 nedda maama olina ensonga gy'ogamba nti naye akyuseemu kino nakino kuba nze kyenetaaga kuddamu kukwatagana tamanyi nti bagula sabbuuni ewaka ompulira bulungi tamanyi nti abaana balya mwami musooka endowooza owulira nagambye beera wogifumbye gyayagala okole ki oba ofumbye entula talya naye bwoba okuza akanyama k'omutwe awo ajja kulya nekyamama w'abaana kikola ki toli muyonjo ekyakikulembeza nnyo kati eyo empuuta oba mpuuta obangemusajja bwotomuvumawasitukidde okundeeta ku tv ninamuvuma buvumi anti agambye ensonga zimuzogeddemu kiganye fe kasabuni waffe tukozesa kano ak'ebitaano kamanyi fe bwe tugula ate nkeegulira kukunyiza baana bange kyoba kyolezaawa nze simanyi ndaba kizunga kijja bakigololedde muyonjo naye tekimanyi nti bagula emmere kati wataguza emmere ogamba oti omuntu siseŋŋaanawo mmere baako ekigambo ky'omugamba abatumaliza puroguramu bannaye tulabe ebisigadde tunaabimalirizeeyo mpolampola kyemugamba mukulu musoko oyo addemuko ku magezi ng'omusajja wozaalirwa wowasiza oteekwa okuba nga olina obuvunaanyizibwa nti abali awaka ku kitono ekyo kyemina oba olina mutwalo gutemeeteme nti baana balina okulya talina gwe yabazaalira oba mbadde nteze tugendeko ku family planning bw'omala kale okuzaala oyo gwogambye gwolina owookuna zo sente n'aba nazo nze kale nja kutwala oba tugenda kukwatagana ne mwami musoke kuba kugambye yagamba dde ogenda ku family planning n'ogaana tugende ku family planning soke twesibemu awo okuzaala kuba embeera yo si nnungi oba luno tuluggyemu toluggyaamu tusooke oluzaale tusooke oluzaale maye tuluggyemu tutandikira awo family planning kati akyuse bino byonna byakonjera si ensonga amakati bagatambuza bwe gatyo ate omuntu ategeera bagamba ng'ogenda ogula ennyama y'omuntu osooka kunyiga gugo omuntu ategeera kati ate kino teyali kirese ku tv alina amagezi si bwakola mutuula agambye mutudde ebbanga netutuula naani naye ng'omwami unomu anti yaliyongeddeyo ensonga ate yanonda ku kkubo yaliyongeddeyo ye muntu ategeera mulimu ebitagenda kuki yebala okwandiika amabaloko ge bulungi ago ngalabye ensonga zinakyukamu obukyafu biki anti naye akyusezza baganda bwetandika okubaagala bo baganda be batuuleko ewaabwe bakyala nnyo abo bo tebajja kujja
ffe tukyaladde ewaabwe nsimanyawo naffe tuba n'engoye zikyali ewaabwe batuuleko ewaabwe abawala batuule mu bufumbo bwabwe. Program namwatulya bwekyo bwebadde ensonga zino mukwano ensawa obudde bwokka bwe butusaalagizeko naye bisigadde tewali nnyo nsonga baithe bwe bano tebalina nnyo nsonga jesi buntu buli awo buli omu ndowooza yeewulira amaanyi buki naye nga tebalina nnyo nsonga nze mukulaba okwange nsigadde ndi Nambiru Stella tugenda kufunayo ku bantu abakulu babatereeze ababasingako babatereeze tugenda kufunayo basenga wano ku ABC babatereeze omwami bambulire kyalina okukola n'omukyala bambulire kyalina okukola bo bakyeyagala bo bakyalina laavu omukyala ayagala omwami we n'omwami ayagala mukyala we jesi ndowooza balina mu kyejo nakwematira nakinaye nga bajja kuba batereera programu eno eteekebwamu ssente omwami Sheikh Dalaus mukubireko enamba eri awo buli kimu ekitawanya obulamu bwo malogo bakusindikira bijini bwaliwa kushakanya ku mirimu omukyalo olina mujja oyagala mukolako ng'amateeka bwe galagira ng'amateeka bwe galagira omwami olina musanji onawe oyagala mukolako ng'amateeka bwe galagira ensi bwetyo bwe yatandise tekyali kutuula Sheikh Dalaus ajja kuba akuyambako mu mbeera ezo zonna nga bw'oziraba obuzibu bwonna noono omukyala naye ngenda kutwalako wa Sheikh Dalaus obufumbo bwamwe bongere okubusabira babasomereyo kuddwa nakyo si kibi mikwano gyange abalungi musule bulungi nsigadde ndi Nambiru Stella programu eddibwamu enkeera ku Sunday togisubwa ku Sunday ssaawa 5 ez'okumakya gwagimisinze mutuwe okuwabula kwammwe amagezi gammwe okuteesa ku programu eno nga muyita ku namba eyo 0702 50 10 11 07025 eri wansi w'ekigambo namwatulira Sheikh Dalaus naye temwerabira ku buli kimu ekitawanya obulamu bwo obufumbo bwo amakaago emirimu gyo buli kimu mumukubireko mumutegeeze temumukubira nga muteesa ku program yangamba mumukubira ku program nedda bw'oba oyagala kuteesa ku program oba kwogera nange kuba ku namba eno esembyayo 10 ojja kubanga onfuna bulungi nnyonyini ddala lwaki sibaleka ne musula bulungi nindidde amabaluwa gammwe ngwagala okuwandika ebbaluwa okujja wano nawe kuba ku namba eyo eya namwatulira nja kuba nga ebbaluwa njifuna bulungi nnyo tuteese tusobola okubeera nga munange ofuna okuddibwamu n'amagezi ag'enjawulo bano kyejo tebalina nnyo gundi omwami yalese ensonga mweziri naye kyejo balina just kufunamu counseling era kyengendo bano ngenda batwala mu counseling gyekigenda okuba nga kiggwera kufunamu basenga kufunamu just kugwamu kyejo kyekibasigaddemu naye nga mikwano musule bulungi mbagala nnyo ndi Nambiru Stella mwenna abagirabira yonna gyosinzidde mikwano mmwe musinga enkya ssaawa 5 ez'okumakya eddibwamu mbagala musule bulungi.